Mubere bagumuze cyari mugumu nyera munda bandi mugumu nnyo. Ndi mugumu nnyo sina buzibu bonna. Era manyiti nno tugenda kufuna justice mu High Court. Electoral Commission ku nomination ide tetunulira mpapula zo za buyigirize zokka. Tunulira ne certificate okuva mu National Council of Higher Education. Totwalayo butwazi pasiri po certificate yo 6 yokka. There is an additional certificate joino okufuna okuva mu kakiiko akatwali ebyenjigiriza mu ggwanga. Era ye bagitunulira ne balaba nti kituufu ne bakulyoka bakunominatinga. Okitegeera? Kati what has gone wrong? Nti wali bagirabanga ntuufu ne bamunominatinga. Kati bagijeeyo mbu si ntuufu. Oba okitegeera? So ebyawalukaga byandibaamu akazannyo. Akakiiko k'ebyokulonda ate sike kakisi minisi kitongole ekitwala ebyenjigiriza. Ndowooza nti waliwo ebigobererwa ng'omuntu agenda okwesimbawo aweebwa ebbaluwa okuva mu kitongole ekifuga ebyenjigiriza. Kakati ekibuuzo kye twebuuzaawo, ebbaluwa omukulu Mateus Walukaga yali agiwaddeyo oba yali tagiwaddeyo eva mu kakiiko k'ebyenjigiriza oba yagiwaayo ate akakiiko k'ebyokulonda ne kagizimula ne kagamba nti tesaanidde kubanga ng'oggyeko ebyo byonna ekitongole ky'ebyenjigiriza kye kirina okuwabula okw'enjawulo ku omuntu yasoma oba teyasoma. So obunafu obuteeka kuwanika akakiiko ka byakulonda? Ndowooza nti akakiiko k'ebyokulonda kakoze emivuyo mingi nnyo mu kuteekateeka y'akalulu kano eyinza okuleetera eggwanga lyaffe okufuna constitutional crisis. Kubanga kajjirawo ddala obwesige bannayuganda bwe balina mu kuba nti akalulu kategekebwa mu mazima n'obwenkanya. Bisazizaamu ate buzibuki sigenda kugenda kurale ya mwami Kyagulanyi si lwakuba nti saagala kuwuliriza so that I can make an informed decision. Naye ntiddeyo ntidde okubibwa nga bwe baakubya abantu eggulu nga emiggo eri wegitandika owunya tetwagala kumanya oba zewulira bubaka ffe gwe buli gwe tulabawo oba oyitawo buyisi oliwagira Kyagulanyi. So aba security babuulira mu butongole nze Kkungu ntidde mmwe okunkuba emiggo sijja kugenda kulale za Kyagulanyi mu butongole. Sabo kati eryo eddembe lyo lyeriri okuviibwa. Nze eddembe lyange mulinzigyeko sijja kugenda. Sina gakubwa miggo ku mutwe. Sina gakubwa ku buliidinga nga bwe nalabye Dan Magic. Sina gakubwa tia gas kufesa nga bwe nalabye abakyala eggulu n'abavubuka abadde baze kuraala okuwuliriza mwami Kyagulanyi nga batimpulwa n'okusinga ente. Sigenda genda kuraala ya mwami Kyagulanyi wadde njagala nnyo mu mutima gwange okuwuliriza biki byagamba eggwanga era nga ba presidential candidates abalala nsobole okusalawo okutuufu nga maze okuwuliriza naye sijja kujja kubanga mugufudde musango oguwedde emirimu mu kitaddewo mu butali buwandiike nti bw'ogenda eyo ojja kutimpulwa ojja kukubwa bajja kukuba tiya gaasi ojja kudonga owenyera bwe kiba kisoboka n'okufa ofe nga bwe twalaba Okero eyiganga sikyagenze. Nga munnamawulire alina okuvumirira enkola ya poliisi. Muyinza mutya okukuba abantu, muyinza mutya like you speak for the voiceless. But akuzanya reverse psychology. Akugamba nze sigenda kujja, sirinaga kubwa, muzintamiza, sijja kujja, bannaye muwangudde sijja kujja. Kati gwa mulaba oyinza olowooza bami musajja wattu atidde omukuba emiggo atatidde era abadde tajja kgendayo wadde tebakubye muntu. Naye ali kwongerayo message ya poliisi. Poliisi lwaki ekuba abantu? Ekuba abantu so that tebagenda kulaleza Bobi Wine. Kati olaba munnamawulire ku mainstream TV ng'akunnyonnyola nga bw'atajja kujja, nga bw'atidde nnyo, nga bw'akoze eki.
ali kwongerayo poliisi kyekola nti webakuba temugenda wa Bobi Wine ne mutagenda muyinza okugamba we mutagenda tujja muwa akalulu we mutagenda bajja gamba olaba abantu tebamukkiririzaamu talina numbers muba mwanguyirizaako okubba akalulu nti bagamba olaba we yali enakawa yalina abantu 6 nga tulaba bamubagondi bamunyagwabe tulaba baki abate n'abantu kati nalaba mafaali ne waba alina obululu bwe 10 ku kyalo olw'okuba talina numbers tusobola omuwaayo 8 ate n'atakane ndumugamba ate abantu wabajjawa ne tusobola kukwata bulu 8 n'obwabwa muntu ng'abadde ne laale eriko abantu emitwalo ng'ena bakugamba sebo n'obba akalulu kati ono kunguye kyayogera bannaye sigenda kujja poliisi nze ntidde era poliisi ebyo ebikola ekuba abantu emitwe gyatike abamu emigongo giyulike. The message is please don't attend, don't come. Kati nono naye akugamba akikkiriza era akukubirayo tochi oberenga olaba TV ogamba olaba munnaye na munnamawulire atidde. Poliisi kyeyo yine kifaananyi kati naye yegasse kuba poliisi kuba abadde alina kujja ku TV kuvumirira bintu poliisi bye yakoze si kujja kugigulumizanga bwemanyi okukola ebyannaggwano. Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo from my point of view kasitonda banga ntudde bwombwet ngomanya nyingidewo from my point of view wetwogerera ku nsonga ezenjawulo ezikoza amawulire oba ezigenda gakola oba ezikyagakola nga bulijjo twatusibwako Nana Habu Mouthwash Nana nga yakugamba gwe nali n'obuzibu bw'amannyo ganyenyera gaguba ova ekiso ekibi mu kamwa ova omusaayi mu bibunongo osenyeza Nana yajja okuyamba mu mbeera eyo mwekwate yakakasibwa National Drug Authority era nga asangibwa mu clinics pharmacies supermarkets ku bbeeyi ino ensaamusaamu n'awali emitala w'amayanja Nana ono ojja kuba osobola okumufuna kuba kunyonyi ayitako mutindo kirasi super eyo yennyini bagamba togula kapa mu kutiya Nana bwatyo bwagamba. Haji Yasin Kiza musomi wa ddua gwalina ebizibu by'enjawulo naawe osobola omukubirako ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo nobeera ng'osobola omubuulira kuba waliwo abantu abamu nga balina amaanyi gaabwe ag'enjawulo ate ne feedback abaatyo oyinza okugamba nti abatuuseeyo bagamba abakoledde bulungi naawe osobola omweyuna ku ssimu eyo. Olunaku olwaleero kyemmanyi buli omu kyabadde alindirira from my point of view y'ensonga ya Walukagga ensonga z'okkuba abantu mu campaign omanyi ndwawo olumu okuba from my point of view naye mba ntudde nga nsengejja bulungi biki bye ngenda obbawa ku mutindo. Walukagga akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti disqualifying oba denominated olw'ensonga nti empapula ze ez'obuyigirize zirimu obukunkuna wabula ate obukunkuna sindi teyasoma bagamba obuyigirize bwe tebumala naye ng'ate ensonga gye bawa obuyigirize obutamala ebbaluwa gye yawaayo nti yali eyiseeko emyaka 2 okuva we yagifuna ekigifuula null and void naye ng'ate ebbaluwa eyo bakugamba bagikuwa mu bbanga eryo no-enrollinga eba eri valid. So akakiiko k'ebyokulonda tekagamba nti Walukagga talina buyigirize kagamba nti bwali buli expired in the simple way of reasoning or understanding nga nze bwenkiraba. I've never seen any education that expires.
bwe bagezaako tugamba nti ebbaluwa ali eweddeko ekyebuuzibwa ebbaluwa weggwako okutegeera kwa Walukagga kwalinako kusanguse because in the layman kubanze kati soozanga munnamateeka nzegezaako okufuna ekifaananyi electoral commission wekugambira nti no munnaye oza okwewandiisa naye okusinziira ku bbanga lino kitegeeza olupapula luno lwatu kyakola bwe bakuwadde nti osomye oyise ndi luba expired si bwe kiri ndowooza biringa bya driving permit nti weggwako oba okyamanya okuvuga emmotoka naye oddamu n'okola renewal maybe webato naye mbadde sikimanyi era sisuubira nti nooddayo okukola renewal bakugamba oddeyo eri wetole buround about bakole bakusasuza busasuza ssente so in the simple way bagamba ebyobuyigirize bya Walukagga byali expired kyokka gwe boogerako abalaga ali mu third year ku university agenda kutuula ebbaluwa eno ye yamusindikayo. There are so many ways of joining university. Over there are two. Osobola okujja n'otula S6 nga ffe twakola n'oyingira university. Osobola okujja n'omala S4 n'ogenda ku certificate n'ogenda ku diploma n'ogenda ku university. Osobola okujja nga wasomako kati nga bana basajja ba Walukagga tebasoma kati. Osobola okusomako embeera gye basomerako waliwo ebizibu by'ebyensimbi fees nga tewaliwo UP tewaliwo US ibikyo kitegeera omuntu na droppinga wabula waakula n'agamba kangende nkole mature entry kati Walukagga yakola mature entry eyo naye kukkiriza okuyingira university ate n'amateeka g'ebyokulonda gagamba S6 oba its equivalent tebagamba S6 yokka wabula n'ekijenkanankana kati Walukagga agamba equivalent ye to S6 is this mature entry emukkiriza okusoma ku university ekitegeeza abafuuse obw-S6 oba abafunye equivalent eya S6 Walukagga wonna akyali mutuufu era nabo tebagamba nti tekiriyo bamugamba we applyingira kuba member of parliament the document yali expired kyokka ate mu terms and condition y'okuwa eno document bagamba olina ogikozesa within 2 years ojoining a university kati Walukagga we bagenda mutikira ngali mu third year baagala tugamba mbu yagikola ekisanja kyakatandika naawe omulamu emyaka 2 ne expiring n'alyoka addayo ndi oba kitegeera university ewandiise buli omu awandiise nga balaga empapula za Walukagga yavaayo n'atunnyonnyola bano nga zitulagira ddala nti Walukagga yasoma alikiriya era electoral commission ku nomination day tetunuulira mpapula zo za buyigirize zokka etunuulira ne certificate okuva mu National Council of Higher Education totwalayo butwazi passport oba certificate yo S6 yokka there is an additional certificate joyina okufuna okuva mu kakiiko akatwala ebyenjigiriza mu ggwanga era ye bagitunuulira ne balaba nti kituufu ne bakulyoka bakunominatinga okitegeera kati what has gone wrong nti wali bagiraba nga ntuufu ne bamunominatinga kati bagijjeeyo mbu si ntuufu oba okitegeera so ebya Walukagga byandibaamu akazannyo akatonotono kansooke nkuwe Louis Rubongoya Secretary General w'ekibiina naye bannaawe omusajja ono ye best Secretary General kubanga Louis Rubongoya ebiseera bya campaign naye akulaga n'emirimu gy'ekibiina kyagikola ne we yali mu kaluka nalukoola abantu bonna nga beebase so ndowooza mutegedde lwaki Rubongoya yeesimba e Kampala abamu bali bagamba dde ewaabwe gye bamuzaaleho yima biki naye yabagamba neesimbye Kampala kuba nina okusigala nga nkola n'emirimu gy'ekibiina. This is the best example gye nnyinza okukuwa nti right now NUP ng'ekibiina kyetaaga emirimu gya Rubongoya olw'abakandidate ab'enjawulo be banokolayo mu NUP ng'alina okulwana abamu babagula abamu babagamba bajje mu voters register abamu mbu signature baziziforginga so emirimu egyo gyonna gimukiipinga ku kitebe. So this is the best example lwaki omusajja yakugamba kaabeere wano ku kitebe. Age certificate expires after 2 years
if the candidate has not used it to enroll for further studies. Otherwise, the certificate remains valid. Anybody who knows English can clearly see this is very, very clear. The university itself, which gave the document, is saying that this document is valid as long as the person enrolls, goes for further studies. The Honorable Walukaga submitted a letter to the Electoral Commission from St. Lawrence University, where he is pursuing his studies, and right now he's in the 3rd year. Is Vyabakama trying to tell us that someone is at university without completing senior 6? The university itself, St. Lawrence, clearly wrote indicating that he is in 3rd year pursuing his academic studies at that particular university. Therefore, and these are the guidelines of the Electoral Commission. University ezo zonna zisupervisingibwa National Council of Higher Education. Kati isi yo kugamba nti bino bikyamu ndowooza olaba oluusi oyinza okwagala okukola ekintu okulumya omuntu omu, but institutions zonna n'ozikosa. Ndi kati Walukaga leero tamunominatinga ng'akugambye ali mu 3rd year ku university. Ogezaako okutugamba there are some people at university nga tebasaanidde. Oba okategeera nti kati sebo ise tugamba waliyo abali ku university abasoma abalina empapula z'obuyigirize naye nga tebasaanidde. Kyokka ne university ziri supervised. Okitegeera. Ate bagambye the document expires if not used within 2 years for further education. Kyobala n'otula S6 ng'ogirina balina time gye bakuwa okugenda ku university. W'otuula ennyo osiimuuka mukko oba ogenda kuddamu okole kano ka amplitude test nga woolaba Walukaga bwe yakola. Okitegeera n'olyoka weeyongerayo. So ebya Walukaga bwe tugoberera amateeka ndabira ddala ng'akalulu akyakola ki akyakalimu, kuba amateeka malungi gakugamba n'ojulira paka ku kooti esembayo. The worry is obudde obusigaddeyo busobozesa Walukaga okujulira. Aho nawo waliwo akakodyo bumusobozesa okujulirira n'afuna. Okay, ebya Walukaga okusoma tuleme kuteekamu science mungi. He qualifies academically because they are not saying S6 or they are saying S6 or its equivalent. He passes on the line of equivalent. Katudde from my point of view nganze ndaba yange ey'ebintu. Omulamuzi Byabakama owa Electoral Commission agenda kuwa obuzibu bunene nnyo abantu okumukkiriza nti akozesezza mazima na bwenkanya mu kalulu kano. Kuba ebintu byonna ebimutambulirako towards NUP biraga yeekubira sayidi. Kambatandike. Mujjukira nga bawandiisa ba president okimanyi yagamba nti Bobi Wine yatawezezza mikono mu Uganda yonna. Mukajjukirako nti Bobi Wine tawezezza mikono era Balubongoya era nga Lubongoya yaliwo ne banoonya emikono. Ne bagamba emikono gimaze ne gikola ki ne giwera. Naye mukijjukira nti nno we yamala ate ebbaluwa gye baabawa yabagambanga leero nti ebbaluwa Bobi Wine tawezezza mikono. Kyokka ebbaluwa neeragibwa nti yagiweza gye yabawa ng'eraga yagisayininga ennaku nnyo emabega nti Bobi Wine yali yaweza dde emikono. Ogitegeera oba nti n'agamba eyo yali type era biki naye nga ebbaluwa yalaga ye kennyini owa Electoral Commission Byabakama yali yagisayininga ennaku nnyo emabega nga Bobi Wine y'omu ku ba candidate abaali bawezezza emikono. Naye ensonga omanyi lwaki yabagamba tawezezza mikono. Olunaku President Museveni yali yewewandiisa ne Bobi Wine yali agala yewandiise. Kati ono n'agamba tukoze tutyo omusajja alonzeewo olunaku President lwayagala. Kati bonga ate tebasobola mukkiriza yewandiise ne President ku lunaku lwe lumu because okwewandiisa ku lunaku lwe lumu gw'oyinza obutakirawo mu kizibu naye kirimu obuzibu wano bubiri. Omuntu amaze okwewandiisa atambulirako amawulire nti President Museveni bwe yewandiisa leero ne Bobi Wine ku lunaku lwe lumu olowooza amawulire gagenda sayinga wa Bobi Wine.
kitegeeza amawulire ga President Museveni okwewandiisa gajja kuba suffocated gabikibwe kono okusinziira bwendaba bwano bantu bajenzi banje emikono tegiwera okitegedde akakodyo kaali kamawulire nti olunaku lwa nomination President Museveni lwagikoze abenga amawulire gatambulira ku ye yekka tebayagala munominatinga na muntu agenda mutemako kitundutundu ky'amawulire so ako kekali akakodyo kogamba nti emikono tegikola ki tegiwera ebbaluwa eri okujja ng'ate eraga yali esayiningiddwe ennaku nnyo emabega nti gyali gyawera dda ekyo kimu ekyokubiri NUP yeyokka yokka erina bakandideeti baayo ng'Electoral Commission egamba bali disqualified olw'abantu aba basayiningira mbu babalimba signatures bakusaba 10 neweewuunya mu constituency namba omubaka signature 10 nezibula mu booluganda lwe nezibula buli wamu naye ekintu kyali nti some abasayiningibwa because Electoral Commission ebemanyani asayiningiddaani era beneficiary yabeeranga candidate w'NRM bamugamba kubira mwami gundi ne babapolota ne bagamba omanyi signature katugigula ogijjeyo oli aba automatically disqualified abali baagala okujjanga unopposed ke kakodyo ke bakola nti iso sayininze omukulu na sayininze nange sayininze nga bankubiranga banga bati obola wakuba bantu 10 kwabeerangako babiri oba omu nti signature late ziwera waliwo obukadde bwo ana oba obukwata newegulirayo kapoloti omuntu n'omuggyako omukono kati omuntu n'abeera naye gondi waanaawangula anaagamba naye abafuzi bakiwuga kati n'oyo ow'omutima omwangu ow'omutima omunafu ate ye bamuyita bamugamba osayiningira otya omuntu avuganya gavumenti mulwanyisa gavumenti nebakolaga embooko ez'okulubuto naki ngamba kati nno munaye waliwo embooko basobola okukusiba basobola okukubuzaawo oba ne ssente n'otunula ogamba waayi okumbuzaawo waliwo embooko ono waliwo ssente waayi kasita siginicha nze kanjijjeyo kumbe candidate akola ki avaamu abalala mwabalabanga Electoral Commission egamba si balonzi ba mu kitundu mwalaba eyo ewa speaker ba speaker bombi almost buli yali abavuganya yali bout out oba for somehow technically basobola okubayinga out naye bagamba let's give you safe landing tugambe nti wali tewewandiisanga mulonzi tiimu yereme kunyigira nnyo bakuwaka sente sigini kyogijjeyo oli bakujje mu kalulu kamu so NUP ebadde victim y'Electoral Commission mujukira era omukulu byabakama yavayo n'abuuza you are saying protest vote nga yeewuunya taamu ya NUP naye nga protest vote buli omu alina bw'akitegeera era mu dictionary meaning mweziri nga nnya gwe ki ekikulowoozesa nti gwe gy'olowooza gye baalowooza so awo Electoral Commission nebeera nga ku ludda lwa NUP basobola okufuna obuzibu okukkiriza nti ebyobulonda bino bigenda tambula mu mateeka nga weebiri oba ebyamazima n'obwenkanya anyway awo nkulaza Electoral Commission bweri nenkulaga embeera zonna kuva nga banominatinga Bobi Wine ekitegeeza systematically kiringa ekitegekeddwa to eliminate NUP from akalulu kano ne Bobi Wine yennyini woba omulaba lwa kutya nnyo balaka kafansonyi kanene nnyo naye basobola omugamba ali disqualified mu kalulu kano olaba poliisi engeri gyemuyisaamu bayinza okugamba akola procession but let me tell you the truth every candidate in this election is doing a procession bonna kabe munyagwa naye lwakubanga namba z'abali ntono nze nsiba ndaba amawulire ku TV zonna ndaba Nanawafaabi ng'ali ku mmotoka ayogera ku buduuka ndaba Munyagwa ng'ali ku mmotoka akola ki ayogera bonna babeera mu nguudo naye lwakuba bwe balina abawagizi batono
tekikola mawulire kati Bobi Wine ye bwakikola NRM mwagiraba embalala wano bu video bwavaayo ne mulabanga n'ebimotoka bya polisi n'amagye bye bitambuza abawagizi be NRM mwalabye aba NRM abalumbye Bobi Wine eggulu ne bakube motoka zonna ne bakola ki ow'amateeka Human Rights Commission we yavuddeyo okwogera yanenyeza eggaali ne bafuutu soldiers abatannakuba wadde ensiri oluyi ekikulaga nti akalulu ko kirabika bayidde kirabika bayidde kati bazze ku bukodyo buno oba okujjamu abantu disqualification ezo ezityo mu kalulu kano ojja kukkiriza wetutegeeredde that some people will be on opposition but taking a position ng'opposition oyo aliyo akugamba opposition naye nga bamutaddeyo to take position. Best example Nobert Mao akugamba opposition naye mwamulabyeko nga complaining anti NRM yansuubiza okumpa constituency yange bannaye kati ate ne munneesimbako mumpisiza bubinyo bannaye kati katudde ku musango wa Lukagga leero tuli kwa Lukagga omusango guno wa Lukagga agambe yamuloopa agent wa Seggona atafuna kadi Seggona atafuna kadi eya NUP teyafuna kadi eyo kitegeeza ki obutamuwa kadi batunulira ebintu bingi abe NUP akakiiko ako kamulabamu engeri y'ensolima kuba nfanfeewe empuuga yakola ekibiina kati nga ekibiina abantu bano balina akakodyo ke babadde bakola bonna oba weegendeza politics w'abaana abaana sibaana abasajja abasuubi n'abakyala okimanyi bonna tebabeera mu kibiina kimu beekasuka nolaba eno Ssemujju gendako mu FDC Lukwago gwekola tijje beera awo nga independent gwebeera mu DP gwebeera ki beekasuka so bonna kiriike eno tesobola kugwera mu DF erina okukasuka kitambula so NUP wekitunula munenga bano togenda bawa kadi bobe yateebereza ndi balimu olusolima mwe mwali omukulu Seggona omukulu ani ono Sewanyana omukulu Baagala okitegeera kati NUP akasengejja kabalabamu nga bayinza okubeeramu olwampiima negamba temugenda kutupima mudde ku bbali kyokka ate omusango guno bwe gwazze era naye ebintu nga obudde bwo buweddeyo babuweddeyo abantu b'ebusiro ate bagamba akiri emabega ye Seggona era ne Walukagga agamba akiri emabega ya Muloopa tiimu ya Seggona kakubira akatambika nsaba owuliriza ebigambo bino obiwulirize bulungi nnyo mu struggle tewali budde bwa kukaaba mpuliriza bulungi nkwata bulungi mu struggle tewaba budde bwa kukaaba mu struggle tewaba budde bwa kwenakuwaza buli kintu kye bakola oluusi kiba kyagala kujjako essaawa eno bajja omubaka waffe mu lwokaano ffe nga bannabusiro east struggle baba bagikubye essasi ku mutima kuba oyo yabadde akwasaganya bakansala bonna bammeeya baani bwe tasitukiramu bajja kutulya wonna nze nkimanya abantu babuufu kati abantu balabufu kati ebigambo bino mbikugamba buli akibadde mabega tumumanyi bulungi nnyo kino Seggona tekikuzza mu lwoga nina obugurupu eyo bwendimu nga mbega bawoza sima essaawa jju mulimba essaawa jju mulimba linda olabe ebigambo bino byonna bibaga bannabusiro east ffenna ne bwe kiba kyetaagisa ki tujja kukikola omubaka wange nkugamba kimu bw'oba tewali optioni ndala nga tewali optioni ndala nti munnaaye tewali kujulira tewali ki
fete tuli ready kudda mabega twasala okusonga maaso tusonga maaso mukube mu tochi kwabo abali saidi ya fe nga so Sseggona abantu bamaze dda okumwetikka ebyaddala bw'okola opinion poll mu Busiro East Walukagga abadde atopinga ne percentage nene so abantu nga bagadde Walukagga bwe bamujjamu tiimu Sseggona terina ate kujaganya kuba kati Walukagga aba aweereddwa amaanyi okugamba abawagizi be mujjukira Kahaji alagidde muwebeesiga obululu Walukagga ayina potential eragira abantu nti kati tuwono of course Walukagga ye naye akukuluma agamba Sseggona yamuliko n'omu kuba lawyers wa electoral commission besena kwogera linnya naye nga mukwano gwa n'agamba yatwala ku Kasenge n'agamba nti kkiriza obaganda omu gw'ovuganya naye gwe bayita Honorable Sseggona yaleese ssente wano nnyingi nnyo buli muntu yamuwadde ssente owulira ne Walukagga yennyini amaze okwogera kitegeeza Sseggona luno olwokaano kyekituufu lubadde lumutwala ng'era yatandika kuyomba n'abantu kampeyini tasobola kuba na lwale agenda dduuka ku dduuka nju ku nju kati waliwo omukulu bamuyita Magoola oyo tugenda okujja wano mu kalulu kano yali w'amaanyi era nga tusuubira Magoola yajja ofuna kaadi kuba musajja aludde nga avuganya Sseggona oyo ku ground abantu baagala Magoola bamumanyi naye era nga mu kwagala kuno wabeerawo gwe baba basinga ekyaddala Walukagga yasinza Magoola kuki ku ground yamusingako naye Walukagga waavaamu the next best thing that can happen is Magoola not Sseggona kyokka ate NUP erabanga NRM ejjeemu Sseggona ejjeemu Walukagga erekemu Sseggona ne Magoola ne baani nti bo bajja kuba banafu maybe owa NRM awangule naye Magoola wakabi kuba ate abaddemu avuganyiza emirundi ng'ebiri esatu kuva mu FDC nga tawangula kitegeeza amanyi ground webeera kalulu so Walukagga was only better than him but he was also good so ababusiro bagamba senga electoral commission kali akobudde kembagambye kakwata Walukagga ayina kwenda osinga Magoola okitegeera ate wayenda osinga Magoola ajja kuwangula kuba ne ku kitebe mujjukirawo baali bakola gundi zaabwe sente Magoola yali w'amaanyi era abantu nga bamufiiringa so Sseggona akalulu kano bamwetisse kamulimu kamwegezaamu waliwo omusajja wuno okulonda ate si minisi kitongole ekitwala ebyenjigiriza ndowooza nti waliwo ebigobererwa ng'omuntu agenda okwesimbawo aweebwa ebbaluwa okuva mu kitongole ekifuga ebyenjigiriza kakati ekibuuzo kitwebuuzaawo ebbaluwa omukulu Mateus Walukagga yali agiwaddeyo oba yali tagiwaddeyo eva mu kakiiko k'ebyenjigiriza oba yagiwaayo ate akakiiko k'ebyokulonda ne kagizimuula ne kagamba nti nti akakiiko k'ebyenjigiriza ke kasalawo ku buyigirize bw'omuntu si ka byakulonda kuba k'ebyokulonda kagamba genda mu kakiiko k'ebyenjigiriza ofune ebbaluwa ekakasa yeri certificate gye nagambye ndigoleza obusizo zokka pasilipu zona certificate tezikakasa paka nga ebbaluwa eri bagifunye kati ebbaluwa eri bagifunye ne bakola omusajja n'abanominatinga kati bagisazizaamu batya okugamba mbu tasaanidde birabanga biri awo kiringa jjo bwe twalabye omukyala wangadya ng'aduumira poliisi ekwate bafuutu soja n'abakoze eggaali n'ogamba gwe oli mulwanizi wa ddembe lya buntu olina kwogera ku bintu nti poliisi yakubye ono yatunyiza ono yabonyeza ono watuuka ddyo ate okubanga gw'oduumira poliisi okola omulimu ogutaba gugwo so akakiiko by'okulonda okusazaamu obuyigirize bw'omuntu kaba keetutte mu mulimu ogutali gwako
kasobola kusazaamu muntu akoze misango mu byokulonda nti bakusanze ku campaign ng'ogaba ssente nti mubbi obululu gye misango gye kalina okukola ki okuwuliriza si kusazaamu bantu baze mu byakulonda ddalawo nga ozze kubabiyigirize awo tekalinaawo wosanga wa UPDF tasobola kukwata musango gwa trafiki wadde bonna basirikale ba ggwanga tezaninza kuyimiriza nti kuwa kipapula nti nze nga mu UPDF nina wano ndi wesefu si kati nkukubye traffic fine atakkirizibwa asobola okugamba ngo munnamateeka oba abakwatisa amateeka avuga bulungi nitasobola kuwa kipapula atagenda kikuwaatya enakakiko by'okubironda kagamba genda ofune ebbaluwa mu National Council for Higher Education kagikusaba ogireete kati ate weegireeta si keeka marking a National Council for Higher Education nti kati kagisazizzaamu so all in all walukaga ku kiziga akyaliko naye abakwali as long as bagadde okugoberera amateeka era gumizakyali mugumu nnyo era mundaba ndi mugumu nnyo ndi mugumu nnyo siina buzibu bwonna era mmanyi nti nno tugenda kufuna justice mu high court ye akulaze nti agenda kujulira kati simanyi yo muntu ayinza kaka abantu mwagala ono yajja okuba asoose nga tukyali kuwalukagga n'omukulu mulya nnyama emakindi naye tebamuli bulungi naye bagamba ebyenjigiriza bye byoba biki bikiwa ebityo kwegamba ekyo kyekimu ku sayinzi ezikulaga nti ku ground NUP pasingako kati baagala gijja mu tekinikale anyway kamalirize ne kano dakika size ezo kamalirize ne kano omukulu anaye olina okuba nga oli mugezi ulira akantu kano mbisazizaamu ate buzibuki sigenda kugenda kurali ya mwami Kyagulanyi si lwakuba nti saagala kuwuliriza so that I can make an informed decision naye ntiddeyo ntidde okubibwa nga bakubye abantu eggulu nga emiggo eri wegitandika owunya tetwagala kumanya oba zewulira bubaka ffe buli gwe tulabawo oba oyitawo buyisi oliwagira Kyagulanyi so aba security babuulira mu butongole nze kkungu ntidde mmwe okunkuba emiggo sijja kgenda kulala za Kyagulanyi mu butongole sabo kati eryo eddembe lyo lyeriri okuvibwa nze eddembe yange mulinzigyeko sijja kgenda sina gakubwa miggo ku mutwe sina gakubwa ku buliidinga nga bwe nalabye Dan Magic sina gakubwa nga bwe nalabye abakyala eggulu n'abavubuka abadde baze kurra njakuteekamu ka vidiyo ono bamuyita Kkungu ali ku Sanyuka TV Next Media nga munnamawulire alina okuvumirira enkola ya poliisi muyinza mutya okukuba abantu muyinza mutya like you speak for the voiceless but akuzanya reverse psychology akugamba nze sigenda kujja sirinaga kubwa muzintamiza sijja kujja bannaye muwangudde sijja kujja kati gwa mulaba oyinza olowooza bami musajja wattu atidde omukuba emiggo atatidde era abadde tajja kgendayo wadde tebakubye muntu naye ali kwongerayo message ya poliisi lwaki ekuba abantu so that tebagenda kulwaleza Bobi Wine kati wolaba munnamawulire ku mainstream TV ng'akunnyonnyola nga bw'atajja kujja nga bw'atidde nnyo nga bw'akoze eki ali kwongerayo poliisi kyekola nti webakuba temugenda wa Bobi Wine ne mutagenda muyinza okugamba we tutagenda tujja muwa akalulu we mutagenda bajja gamba olaba abantu tebamukkiririzaamu talina nnambaazi muba mwanguyirizaako okubba akalulu nti bagamba olaba we yali enakawa yalina abantu 6 nga tulaba bamukubba gondi bamunyagwabe tulaba baki abadde n'abantu kati n'alaba mafaabi ne waba alina obululu bwe 10 ku kyalo olw'okuba talina nnambaazi tusobola omuwaayo 8 ate n'atakaane ndimugamba ate abantu wabajjawa ne tusobola kukwata buli 8 n'obwabwa muntu ng'abadde ne lala eriko abantu emitwalo ng'ena
bakugamba sebo n'obba akalulu kati ono kungu yakyayogera bannaye sigenda kujja poliisi nze ntidde era poliisi ebyo ebikola ekuba abantu emitwe gyatike abamu emigongo giyulike. The message is please don't attend, don't come. Kati nono naye akugamba akikkiriza era akukubirayo tochi oberenga olaba TV ogamba olaba munnaye na munnamawulire atidde. Poliisi kyeyo nyine kifaananyi kati naye yegasse kuba poliisi kuba abadde alina kujja ku TV kuvumirira bintu poliisi bye yakoze si kujja kugigulumizanga bwemanyi okukola ebyannaggwano. Tibannaye bali ababbi bakuba tteke era munnaye toggala nyumba kuba bajja kumenya n'oluggi alisiko bajje bakubbe ng'oluggi lugule bajja kujjako bakuteeka ku kitanda toba buzibu onoggalawo kuba banaagimenya ne bayingira munda bajja kuba banyiivu nnyo era oyo omanyirangawo omubbi munnaabwe be bantu abanyumya emboozi z'abasezi ti omusezi w'omutunulako toddamu woba omugoba n'oyogera ng'oziba omumwa aba tayagala oyogere nti woba omugobe mukama ekyalo kireme kuzuukuka kati ajja n'ebiboozi olaba omusezi sirika omusezi tomugobanga oleekaana woba oyogera omumunya abasezi baali banyumya emboozi basobole okusera ekiro nga ne bwadduka n'ayita mu bitooke tebayamutayiza naye kati abasezi obanyi baki bakendeera nani kati twawula musezi ku mubbi yenna gwe tulaba bwero ekiro nga yezinyazinya tugambe omubbi wuyo emboko nevuga abasezi babivaako tebakyasira kati ate nze ugamba tebakyasira ndiweekyaggwe baba babivaako naye baali batambuza akasaikoloje kaabwe omusezi omukuba toyogera oba ogoba omusezi toyogera ekyalo kireme kuyambako atuuke ewuwe nga teryamutayiza mu kkubo kati kungu naye mu poliisi kubanga message poliisi gyesindika wandisose n'obuuza lwaki poliisi ekuba abantu ebakuba kubalemesa kgenda ku nkuŋŋaana kiregezo yenna ajja n'agamba bannaye temugenda ku nkuŋŋaana temugoberera bannaye poliisi ejja bakuba batte bamenye emitwe bwe bubaka bwennyini bwa poliisi kati abayambako okubongezaayo ng'ayise ne ku TV kuba eno message okujjako ng'esanze abantu abagezi ngaffe naye abasinga bajjagira agamba olaba namawulire ku TV yagambye tetugendayo kati gwe otagendayo tisokke tebyajja kukubadde tiya gaasi naye omuntu ogwowagira bajja mubba akalulu nga talinda evidence. Okay, batwadde olunaku olwaleero from my point of view eye on the press walukagga tukusabira mikisa kisima kyereero oyite mu mbeera eno naye sisuubira nti waliwo ayinza obwangula akalulu mu mbeera eyo ekyo kyakola Tanzania yokka omanyi omukyala we Tanzania yajja mu buli amuvuganya n'amusiba n'alekamu abatafu ng'era wowulire ebiboozi wamutandisa obiwulire Bobi Wine asobola obeera disqualified Bobi Wine they are preparing era oyinza okulaba yawo olunaku lumu ng'Electoral Commission ayisira agamba okusinziira ku procession zino Bobi Wine tagobedde mateeka ga byakulonda gwe twabawa tumudisqualifying naye batyama gambo wayi oyinza okugamba disqualified ffenna ne tudda ku dduka katumulekemu bulesi naye bano ababi batambula nawo will eliminate them slowly by slowly. Anyway, Mathias mumateeka Mathias ali waggulu mu mateeka naye jjukira bano tebakola mu mateeka kati engeri nti bo tebakola mu mateeka agezeeko simugaana kugezaako but wabanga biganye the only way to punish omuntu akimukoze is to endorse the next best candidate who can be Magola kyenyinza okugamba gezaako mu mateeka walukagga towanika buwanisi kuba you earn kyokoze omuntu agenda okutikkibwa mu law myaka ali mu third year kitegeeza sino yasoma alina kye yasoma oba human resource and biki. You don't just waste people's time and energy and money. Kyemanyi yabigendamu ng'era akyetegekedde kati okimulemesa nti alinde next 5 years let him fight until the last soldier but if alemwa then endorse someone ali closer to nope kuba mulimu ba independent abajja kati nga Magola oyo Magola nsobola okukkiriza nti wadde independent asobola okuba owa nope
but Segona independent naye tasobola kuba wa Nuupu kuba olaba omanyi waliwo ebintu ebiri fani nga tebannagaba kaadi nze nkola stories zino ojjukira omukulu Segona we yagendako ku kitebe abantu ne batandika okumusekerera bagamba atuusa nga bamwewuunya aboneka nga nkuba mukadde kali ng'alina ne kaadi nga te munnamateeka wa kibiina kyekimu nekiri ku gundi kubaagala nti kati agamba mulonde Bobi Wine naye ate Bobi Wine yamuyitanga mu meeting ng'akyali wa Nuupu nga tannajja independent ng'ate tajja awo ng'omukwano gwe guli wa Mpuuga kati mukunoonya akalulu ng'era walabye bwanika mwami Kyagulanyi yabadde wano naye nga luli Kyagulanyi musiyazi talina makulu kati yagambye mwami Kyagulanyi mu mulonda abamwagala ng'amaze okutesitinga ku maanyi so Walukaga katukusabire misima but that's from my point of view we out